kawa Allah ebyengane emirembe bibere kuye yagamba nti sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi muttafaqun alayhi. Musibe nga mulabye omwezi gwa Ramadan era musibulukuke nga mulabye omwezi gwa Shawwal. Baganda bange ne bannyinaze mwenna ntwala omukisa guno okubategeeza nti omwezi gwa Shawwal tegulabise akawungezi ka leero. N'olwekyo enkya ku Lwokuna nga 19 lwe tugenda okujjuliriza omwezi gwaffe ogwa Ramadan, ate ku Lwokutaano nga 2 lwe tugenda okusaala Idil Fitiri ey'emirembe. Okusaala ku muzikiti omukulu mu ggwanga ogwa Gaddafi National Mosque e Kampala mukadde kujja kukulemberwa His Eminence ku Lwokutaano Mufti wa Uganda Dr. Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ku ssaawa 3 ez'okumakya. Ku lwa Uganda Muslim Supreme Council ne ku lwa His Eminence Mufti wa Uganda nsaba Allah akkirize okusiiba kwaffe era akujjulirize bulungi, era mwenna mbaagaliza ku Lwokutaano Idil Fitiri ennungi n'okujaguza nga mugoberera endagiriro n'empisa z'Obusiraamu. Wa kullu aamin wa antum bi khair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.